tennabaako bweri olw'abantu abongera okuzuulibwa n'ekirwadde ekifuuse nnamutta ekya korona, era abantu ba bulijjo nga kw'otadde n'abasuubuzi bakyasobeddwa eka ne mu kibira. N'olwaleero tuzzeeyo mu butale okwongera okugoberera embeera nga bweri, era tusookedde mu katale ka Ssaabasajja ak'ekibuye. Eno tusanze amaduuka gonna maggale ng'abatunda emmere bokka be baliwo, okuggyako n'abalejjesa obubikka ku mimwa n'ennyindo bwe bakoze mu ngoye. Abatunda emmere ng'amatooke, lumonde, muwogo, obummonde n'ebirala ebyonooneka amangu bakyagenda mu maaso n'okukukkuluma olw'okubulwa ababagulako, era bagamba nti boolekedde okufiirizibwa ensimbi empitirivu. Ovakedo mutunda 10 n'olukumi naye abagula sibalina nga bulijjo bwe mbadde. Ng'oggyeko ekyensimbi, bano beeraliikirivu olwa gavumenti okusalawo nga yeewunzikidde ku ludda olw'abantu abeesobola olwo abaliko obulemu ne batalowoozebwako wadde. Kakati omulema ng'oyo talina libate ate eva waka ate nga talina kyakulya ate nga ne ku mulimu ate nga oluusi ku mulimu asobola okujja n'atunda nti oba amatooke ng'ebyokulya ng'ebyo oba mwakeedi ng'eyo naye nga talina ntambula. Embeera eri mu katale k'ekibuye teyawukana naye eri mu katale k'e Nakasero akamanyiddwa ennyo ng'akatundibwamu ebibala ebiri ku mutindo era nga kettanirwa nnyo abantu abali yaddeyaddeko kozzi ne bakyeruppe. Tutunda kale leaves, tutunda cheri, spinachi, kalela, obubirinji obutono, okura, biki bingi nnyo kubasobola binyonyola n'ebigwayo. Naye ng'embeera tusaba busabe Mukama atuyambe. Bw'otuukayo ebibala ebibulukusa obulungi kw'okuba amaaso kyokka ng'abaguzi tebakubwako kya mulubaale. Ababitunda basazeewo kubikkakkanako babyeriire gwe ate abaguzi ba lubatu ate nabo bibalema okweriira. Kya misana olwo kiwedde eka akawunga teri. Wakati mu kwagala okumanya embeera eri mu katale kano ak'e Nakasero tukitegeddeko nti ekyokunyweza ebyobulamu kwe basimbye essira era nga buli ayingira anaaba mu ngalo. Kyokka abamu ku baguzi abataagadde kwasanguza bibakwatako baliko eddenza eryabulwa empisa lye basonzeeko erinaatera okubalemesa akatale kyokka nga lye beesiga okuteeka ku mulyango okulaba abanaaba mu ngalo, era naffe we tutuuse teritulabyemu ka buntu litandikiddewo okwolesa gye lyakulira. Aleza kitivi kye kinkwatako amawali kako sibako wamala okusibaka gwe togwadda luulyo naawe gwe sibako tetubandaddeewo ne twolekera akatale k'e Nakawa era n'essira tulitadde ku Miwendo. Tutuukidde awatundibwa amanda era ne tutegeezebwa ng'amanda bwe gatannaba kulinnya nnyo nga gavudde ku mitwalo 12 ensawo nga kati ya mitwalo 14. Kyokka eno naye abaguzi tebalabwako era waliwo be tusanze basazeewo okwebaka wakati mu manda gaabwe ge batunda so nga abalala bo bafuuwa tataaba. Mu katale k'e Nakawa naye ekyokunaaba mu ngalo kya katala kyokka Businge Yusufu eyateekebwawo okulaba abanaaba mu ngalo nga tebannayingira mu katale agamba nti teri kimuyinze ng'abantu abeesomye okubba sabbuuni ateekebwawo okunaabibwa mu ngalo. Abayingira mu katale olekerawo tutwalira sabbuuni tukwata sente zaffe ne tubagulira sabbuuni ate ne mumutwala. Ogenda okuva gy'ovudde okujja okuleeta amazzi osanga sabbuuni tewali ate ne bamukusaba olw'empaka. Tebyakusasula bino tukola bya nakyewa. Julius Balije akola ogw'okutunda edduuka omuli emmere enkalu n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo mu katale kano agamba nti bo ng'abasuubuzi basanze obuzibu bw'amaanyi bwe kituuka ku kwongeza emiwendo gy'ebintu kubanga abavaako obuzibu tebakwatibwako olwo olukongolo ne luteekebwa ku bo abatuusa ebyamaguzi ku bantu abagula mu kamu kamu. Ffe ng'abasuubuzi tubadde tusaba gavumenti bwe kiba nti kya miwendo beetaaga emiwendo okukendeera bagende mu bano banaffe abanene abamasitoowa amanene kubanga ffe gye tusuubula kati ffe nga nganze wano ebintu bye ntikula tusagenda mu factory kubijjayo kuba factory ziguza bataani abamasitoowa amanene kati abamasitoowa amanene nabo ne basuubuza ffe ate naffe ne tujja ne tusuubuza abantu ba wansi leve eya wansi kati bali be bavaako obuzibu nti ebintu bw'ogendayo ku makya n'ogula ebintu ku muwendo gw'osanzeewo katugambe nga kati nguze sukaali mitwalo 19 era mutunda 19 kitundu oyinza okuddayo bwe mugenda nga muli bangi naye nga muweze ate ayinza okuvaawo amanga ago ne bagamba nti ebbeeyi ekyuse ne bagiteeka nga ku mitwalo 22. Emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bwe giti bwe giyimiridde olwaleero. Amanda ensawo ya mitwalo 14, ettooke enkota erabibwako ya mitwalo 1 n'ekitundu, obummonde ebbafu ya mitwalo 2, omuceere kilo ya 15, obuwunga kilo eri wakati w'25,000 ne 3,000, sukali kilo ya 6, ebinyeebwa ebyenva kilo ya 8, butto lita ya 7, engano ya 5, ebijanjalo kilo ya 6,
omunnyo akapaketi aka haafu ka 2,000, sabbuuni omuti gwa 4,000. Buli dakiika eyitawo emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kussa n'emmere gyongera okulinnya, kyokka ababitunda bwe twogeddeko nabo bagamba nti si buvunaanyizibwa bwabwe wabula eri abo ababisuubula mu bungi ne babiseera bo bennyini ababiguza abantu aba bulijjo. Era gavumenti bw'eba erina kyeyagala okukola esaanye etuukirire abantu bano basale ku miwendo. Nze Fatuma Nakiwala Kivumbi, ku BBS Telefayina. Gangota Fatuma Nakiwala Kivumbi.